Mama nawumula mu butongole era noonya mu bulamu bwange noonya tulo sinoonya sente era gwandeetera mbuno Joel yabwe oba ondeetera totawaana I just spend my day nti nsukuka essaawa nnya na buli kimu kyonajana mukalati nzi musanyufu nnyo olimba bwe wayogera ku kyokuritayali tunyiigagana obulamu ospendinga nnyo oyamba abantu bangi onasobola nabitegekera kubanga okulitayalinga nali nina kulitayalinga mwaka guwedde naye nekigaana kubanga by then nalina akawumbi nga kamu ne miliyoni 3 ku akawunti naye nwana omwaka 2024 nempanga nenfuna obuwumbi nga 3 kati obuwumbi 3 buli lunaku bw'oba oli akakadde kamu obuwumbi 3 buli lunaku bw'oba oyonoona akakadde kamu kikutwala emyaka 10 oba nfunye kati bwe nditayalinga nga nina obukadde 3 ku akawunti kitegeeza buli lunaku lwanze bajeti yange ne bajeti nga nti buli lunaku nsipendinga akakadde kamu tutegekereyo ekijjulo tutuule n'abalala abataliwa nze nasala busazi kosi kubanga akakawumbi kakola ku nze oli ago maintenance gabako balanse kuliko school fees so nalina okuletayalinga nga nina obuwumbi nga 3 kyemyaka 10 mu maaso okuddamu okukwata ku sente zange kubanga abasinga obungi bwekye balimu baga tasobola kuddalinga lwaki nina assets ezisobola okuyingiza obuwumbi 12 buli mwezi kati kiregeza wepummula emyaka ngenda okuddamu okukwata kwezo sente nga ndina obuwumbi nga 8 ekyokulala nze ng'omuntu sente zendyako sirya kuzaala ndi mu kulya ku sente za 2019 sirya kuzaala ero tulire namulindwa nga namulindwa omwagala nnyo namulindwa yani bulamu bwo mulindwa namukomezawo ku boodi yes namukomezawo batopadivaisa okuba nekigemu era yasalawo actually n'olwaleero muyise buyisi tunyumbyamu naye wano okubeera ng'ekikulu bwe kigenda maaso